mwe naye mukimanyi nga bino ebintu biri serious nnyo n'okusinga bwe tulowooza. Mugenda kuba muli awo, waliwo ekigenda okutuukawo. Njagala nkutwala empola, nzize nga nkugamba nti General Kikofira tabaddeeko smart, fa abaali beebaka. Just yayita facing nk'omuntu azanya geemu ya bwongo. Museveni abadde w'amaanyi mu by'amaanyi eby'okuduma, naye mu bintu ebirimu artwork okumukubira ku lupapula abadde tabimanyi. Kankutwala empola. Museveni ba propagandisti be obudde buno bali uncoordinated. Buli omu ayagala okudefendinga regime naye baduma. Kyakubiri, buli omu afuna intero yiye. Bavuga narrative satu. Narrative esooka eri nti Kyagulanyi badde tebamunoonya, yayise ku kisaawe. Narrative ey'okubiri, Kyagulanyi ayina baakolagana nabo abayerudde ekisaawe n'agenda. Narrative ey'okusatu, Kyagulanyi ali mu kabaddi. Wabula narrative ekyasinza okubeera enkulu gwe njagala opeyingira attention ye y'okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kufuluma kwe bakiryalinze ekisaawe kyonna, immigration ne wabanga tewaliwo aliwo. Kati awo njagala tusimba amakanda. Laba yalaba katambika. Mu byonna Museveni byalwana okuzibikira. Alwana kuzibikira kintu ekya nti amajege oba UPDF Robert Kyagulanyi Ssentamu tanagiyingira. Ekyokubiri kyalwana okuzibikira kyekyokusiigira ekifaananyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina munene munda gwakolagana naye. Tunula wano ekifaananyi kye badde basinga okusiigira bbanga lyonna kyakuba nti tewaliwo civilian asobola kujjako gavumenti nga talina support mu magye. Eyo narrative babadde bagivuga ebbanga lyonna era nga bakulaga tosobola kubunduukulula gavumenti yonna nga tolina support ya UPDF. Tugende empola. Laba we bagweteeba. Nkugambye bino ebintu biri serious n'okusinga bw'obadde obirowooza. In the end, laba bwe bakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse okufuluma eggwanga. Bo kennyini kiva mu bo. Mbu yayise ku kisaawe nga kyonna kikiryalinga. Kati kankulage ekikyasinza okutiisa. Mu propaganda wabwe yennyini gwe basiiga bano abantu babanko smart. Bikapere biri mu kwekuba naye tebimanyi. Tunula wano. Kitwale nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye ekisaawe nga waliwo abamuyambyeko. Kiyambaani? Naawe njagala weebuuze. Kikolera Museveni oba kikolera Struggle? Omanyi ekitegeeza omuntu okubanga munene ku level eyo nti asobola okutuuka okufuluma eggwanga ne bakiryalinga ekisaawe kyonna ne wabanga tewali amulabye? Kiba kipuruvinga ki? Deo ku video y'omukulembeze gye yakola nga afuluma nga yeebaza the men and women in uniform abajeemera ebiragiro eby'okumukwata ne bamugayidinga w'alina okuyita. Ekyo kikulage butya Robert Kyagulanyi Ssentamu wasensedde UPDF. Ekyokubiri, njagala kikusiigira ekifaananyi ekikulu ku butya abantu mu UPDF bosobola n'okuyita ba top generals bwe batakkiriziganya na leadership eriwo. Nagambye bino ebintu biri serious muko, bino biri serious mukko katono. Kati kankutwale wano. Bwe wetegereza obulungi wandiraba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga atuuse ku buliri bwa Museveni nga yeebase. Kankuddiremu. Okukisinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atambudde emyezi gino ebiri nga bamunoonya, yanditambula kawolawola n'atuuka ku buliri bwa Museveni nga yeebase ne mukyala we. Wuliriza, teyabiitinze security, yakozesezza security ya Museveni. Okusinziira ku bitambula ku propaganda bwennyini gwe basiiga, kiraga ekintu kimu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu teyabiitinze security, teyabiitinze intelligence. Gy'osobola okuyita intelligence ekolagana naye. Kanziremu nkugambye bino ebintu biri so fucking serious. Wuliriza wano.
Robert Kyagulanyi Ssentamu tubadde tuvuga kikyamu teyabitinze intelligence teyabitinze majje statement entuufu eri nti ab'ebyokwerinda ebitundu 80 ku buli 100 bali mabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wuliriza ebigambo bino nakikubuuzako era njagala nziremu nkikubuuze. Atambula tu okuva Ebwayisi n'atuuka Egomba ku road block zonna nga tebamukutte. Labayo tubadde tuvuga narrative nkyamu gwe zuukuka. Be fucking serious. Era nze nkugambye ekintu kyonna we Uganda kigenda kutokota. Wuliriza ebigambo bino nze nzakikubuulira. Omanyi nze nagamba wano ku internet ntunula abasigadde we batatunudde. Ogwaffe gwa ku studyinga the darkest spot. Tu studyinga sports eziri dark wakati mu kyoyita ekitangaala. Bwe wetegereza obulungi mu bantu mu 7 bayita top abatopinga UPDF bali mu struggle naffe wano. Toddeyo kutambuza narrative nti Kyagulanyi yabitinze security forces. Security forces ziri naffe. Era bwe wetegereza obulungi amawulire agatambula obudde buno waliwo akattu Muhoozi kaalimu ne Museveni. Era if anything happens now togenda kubalabako. Kyendabye kati Muhoozi ne Museveni tebigenda kubeera bizibu byaffe. Wuliriza nga tuyimuse ku bo tewali kigenda kubeera kizibu kyaffe. None of them is going to be our problem. Tugenda okubanoonya nga they are dealt with already. Kankudiremu ndowooza ntegere bulungi. Nkugambye Muhoozi ne Museveni tekuli agenda kubeera kizibu kyaffe. Olaba ka group ka SFC konna aka family emu tewali agenda beera kizibu kyaffe. Abo ojja kubanoonya nga they are dealt with already. Kino kisiiga ekifaananyi kimu nti ne within the family eya Museveni yennyini factions ze nakugamba gap ennene ziri mu kuhappeninga. Labayo alaba katambi kano bino ebintu biri fucking serious. Kyagulanyi yasensera dda UPDF. Sina kindi UPDF eri mabega waffe. Labayo ebintu bino webiggwa. Bino ebintu biggwerawa olunaku lwe tugenda okuyimuka awo lwogenda otegeera nti Museveni si kizibu kyo anymore. Lwogenda otegeera nti SFC Muhoozi n'abasigadde they won't be our problem anymore. Tujja na kubalabako. Tuligenda okubanoonya bali luddawa nga sina kindi tebambadde empale za wansi nga bali mu underwear obanga basiraamuse dda balina swigida mu kyenyi. These things are fucking serious. UPDF banyiivu, police banyiivu. It is just a section of a few individuals in majje abadiringa ne Muhoozi. Nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku propaganda waabwe yennyini abakuba bw'abanga atuuse ku level eyerula ekisaawe kyonna, then they have all reasons to be fucking scared. Nziremu nkugambye bw'abanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku level eyebase ekisaawe kyonna okuyitawo, kitegeeza they have all the reasons to be fucking scared. Ate nnyo sina kindi ajja kukubira serefi nga Museveni ali awo lwojja okakasa. Wuliriza ebigambo bino yeffe abasigadde okuactinga, but as it stands obudde buno akasajja kabalimu goola 3 ku note. Wolan, let's watch the space. Anyooma Kyagulanyi okyayina ebyokukola bingi. Oyo omulaba agenda tukulembera, oyagala toyagala bye byange.